embeera ya Museveni ne Museveni okubanga batulimbula bannayuganda nga ekyononero era nga bano bakoze ekyo kyonna kye basobola okulaba nga baagala okusidisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omu n'abawagizi ba National Platform. Mirundi mingi tubadde tulaba omukulu Yosete Buhabulwa ng'agezaako mu maaso okukola ebintu bye tugamba nti ebintu bino tebiriimu nsa era ng'agezaako mu maaso okulaba nga anyiggiriza bannayuganda mu mbeera yonna. Bannange ebintu bino tubitwala ng'ebyokusaaga naye ebintu bino tubitwale nti nno bya makulu bya mazima bya magezi ate era bye bitutwala maaso. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, bw'agenda mu maaso n'okubikula bannayuganda amaaso tekitegeeza nti afuuse mulabe wa ggwanga, aba afuuse muntu abuulira bannayuganda ekitundu ekituufu. So amazima ga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine galuma Museveni, galuma mutabani we, galuma buli omu ayeetolodde Museveni mu State House naye nga bano bebakolobero betumanyi era abagenda nga bakola ku bannayuganda ebikolobero. Okusirika kwa bannayuganda, okukolagana kwa bannayuganda okwerekereza kwabwe kireetedde Museveni okutya nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayinza okuba alina ensonga endala naye nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyakola kwe kubuulira ffe bannayuganda tusobole okuyimukira mu twerwaneko, ensi yaffe tutagirwanirire twali agenda tulwanirira. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lunaku olukya ku nsi kuno bannayuganda atukuutira kwerekereza kulwanirira nsi yaabwe kyekimutambuza okwetooloola amawanga gonna. Teyeetooloola nti oba aba agenze kunyuma nedda, aba agenze kusakira gwe munnansi. Omanye nti nno buli we weebaka Museveni ayongera kubba era okimanye nti bwe tutula ne tusirika ne tubulaako kye twogera Museveni ye aba eri ali mu kuyisaawo bibye. Kale nga koowoola oyimukiremu twerwaneko tununule ensi yaffe. Bingi byogeddwa, bingi bikoleddwa naye tubategeeza nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajja tubikkula maaso. Katusabe abo abategeera era ababawulira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyaba yogedde bakyaba abategeeza bo banaagenda mu maaso n'okutegeera nti ke kaseera tuyimukiremu, ke kaseera tuveeyo twerwaneko, ke kaseera tuveeyo tugatte amaloboozi gaffe tuleme nga tununula eggwanga. Tuleme kuzibiikiriza Uganda yaffe, tuleme kuzibiikiriza nsi yaffe nga tulaba munnange egenda. Ffenna tuyimuke tugambe nedda tukozese olulimi limu eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Ne Museveni tiyali bulungi gye yali mu nsiko wabula yayimuka ne yeekwatakwata n'abatonotono abaaliwo ne basalawo ogenda balwane era ne batuuka ku birungi bye bagamba bye balimu kati. Bwe bwawa ebirungi byabwe ate ffe byebi byaffe kubanga eggwanga lyaffe balibbye okulimalawo. Bintu bino tubitwale ng'ekyamagezi ate era tumanye ekituufu kiki kye tulina okukola ku lwa Uganda yaffe. We yabyeyo ababye yabyeyo obuwumbi bwe naggalawo n'adduka. Teyadduse yagaddewo bugazi, kampani yagaddewo. Omulabye kati ogenda muloopawa wuyo wa Amazze ye nannyini Capital Chicken eyakoze kye yabbye bannayuganda wuyo wa Amazze. Omulabye yoyo omukulu yoyo okategedde. Tubagamba gavumenti yebabba. Nakola video wali eri emabegako ne mbagamba gavumenti yebabba. Gavumenti ebimanyi bino byonna babimanyi era bakimanyi toyina wakuloopa. Owulira TV eziranga ebintu bino za gavumenti zaabwe, radio eziranga ebintu bino za gavumenti zaabwe. Owunzika nga ne radio yalyogeddeko nti babba abantu naye nga tesobola byogerako kubanga zaabwe kampani zaabwe. Wuyo kati genda owa Equity ayinza okuba nga Equity ya Janet nga Janet yabba abantu. Okiwulira owa Equity Bank ayinza okuba nga Janet yabba abantu. Toyina gyogenda giropa wabula ffe kye tusobola okukola kubalabisa bulabisa mwensi kubategeera kubanga mmwe muyina amaanyi mwe bannayuganda lwakuba mwagaana okugakola ki. Mwe b'amaanyi osegera we bamala nga bakuteekako buno obuntu obusajjasajja n'obukazikazi obwefula mikwano gyammwe kakuwolawola obusente bwe kakugamba va mu bya politics naawe ng'owooza nafunyeyo mukwano gwange ayinamu kasente wenjagala mpola wandabamu ebyo tabyagala kumbe baamubatega
Airtel Money oba MTN zino simanyi telecom network zino zi mobile money babba obo banka bwe babateekamu obo mu bitundu mwe mukolera bubba omusirikale bukukubo abba city council ebba owulira revenue ebba owulira ne babateekamu obo super life simanyi global alliance buli 10 babba osegedde kati sente zigenda vawa ku muna Uganda wawa agenda ofunira sente yeyagale nkugambye olina kubanga oli musaako yaabwe okufuna tosobola kubanga wava buvyeri nofuna tebakulimba tebakulye binusu tosobola kubanga wava buvyeri nofuna naye tubibagamba kuuyo wa capital chicken yennyiniyo agenda kudda nga agikyusiza erinnya era mukoleki era muyingire era musasule kampani ezitwala abantu ebweru zibba ku airport babba revenue ebba passport babba license babba kati mugenda kutereera buti sente zigenda vawa wembolirawo ndi zigenda vawa muna Uganda agenda kulaakulanira wa oyina okubanga naawe obba oyina okubanga naawe obba n'ennyumba yennyini ennyumba mosula ennyumba gyogenda bagenda tuuka nga oyina osolo oyina okuwaayo okeeza omwezi nga wadde go wajezimbira bigenda kujja kubanga n'ettaka bali batwalako bakujjako obwannannyini ku ttaka ne temuwulira muli wano batuwogganira baleeta ebiwalawala n'ebivubukavubuka ne bitandika obbajja ku mulamwa tufokasinga ku kujjako musajja oyo ng'akyaliwo buli lunaku lwamala pulezidenti yagamba eggwanga lidde emabegemye ennaku 10 buli lunaku lwamala ng'afuga 10 days tudda mabega ennaku 10 byeyababye yabbeyo obuwumbi bwe naggalawo nadduka teyadduse yagaddewo bugazi kampani yagaddewo omulabye kati ogenda muloopawa huyo wa Amazze yenanyini capital chicken eyakoze kye yabbye banna Uganda huyo wa Amazze omulabye yoyo omukulu yoyo okategede tubagamba gavumenti yebabba nakola video wali eri emabegako nembagamba gavumenti yebabba gavumenti ebimanyi bino byonna babimanyi era bakimanyi toyina wakuloopa owulira TV eziranga ebintu bino za gavumenti zaabwe radio eziranga ebintu bino za gavumenti zaabwe owunzika nga ne radio yalyogeddeko nti babba abantu naye nga tesobola byogerako kubanga zaabwe kampani zaabwe huyo kati genda owa Equity ayinza okubanga ya Equity ya Janet nga Janet yabba abantu okiwulira owa Equity banka ayinza okuganga Janet yabba abantu toyina gyogenda giropa wabula ffe kye tusobola okukola kubalabisa bulabisa mwensi kubategeera kubanga mmwe muyina amaanyi mwe banna Uganda lwakuba mwagaana okugakolaki mwe baamaanyi osegera webamala nga bakuteekako buno obuntu obusajjasajja n'obukazikazi obwefula mikwano gyammwe kakuwolawola obusente bwe kakugamba va mu bya politics naawe ng'owooza nafunyeyo mukwano gwange alinamu kasente wenjagala mpola wandabamu ebyo tabyagala kumbe bamubatega Airtel Money oba MTN zino simanyi telecom network zino zi mobile money babba obo banka bwe babateekamu obo mu bitundu mwe mukolera bubba omusirikale bukukubo abba city council ebba owulira revenue ebba owulira ne babateekamu obo super life simanyi global alliance buli 10 babba osegedde kati sente zigenda vawa ku muna Uganda wawa agenda ofunira sente yeyagale nkugambye olina kubanga oli musaako yaabwe okufuna tosobola kubanga wava buvyeri nofuna tebakulimba tebakulye binusu tosobola kubanga wava buvyeri nofuna naye tubibagamba kuuyo wa capital chicken yennyiniyo agenda kudda nga agikyusiza erinnya era mukoleki era muyingire era musasule
kampani ezitwala abantu ebweru zibba ku airport babba revenue ebba passport babba license babba kati mugenda kutereera buti sente zigenda vaawa gwembooliraawo ndi zigenda va wano Munnayuganda agenda kulaakulanira wa oyina okubanga naawe obba oyina okubanga naawe obba n'ennyumba yennyini ennyumba mwosula ennyumba gyogenda bagenda tuuka nga oyina okuwaayo okeeza omwezi nga wadde gwe wagyezimbira bigenda kujja kubanga n'ettaka bali batwalako bakujjako obwannannyini ku ttaka ne temuwulira muli wano batuwogganira baleeta ebiwalawala n'ebivubukavubuka ne bitandika obbajja ku mulamwa tufokasinga ku kujjako musajja oyo ng'akyaliwo buli lunaku lwamala pulezidenti yagamba eggwanga lidde emabegemye ennaku 10 buli lunaku lwamala ng'afuga 10 days tudda mabega ennaku 10. Yes, tujja kwebaka, tujja kuddaawo tubeere nga batakyalowooza naye eggwanga lyaffe liggwawo singa bannayuganda tetuyimukiramu. Omanyi bannayuganda oluusi ebintu bino tubiraba leeti, oluusi amaaso gatubuka leeti, oluusi tugenda okwennyonnyolako ng'obudde bugenze. Ne bannayuganda baganda bange waliwo ekituuka baganda bange nga tulina okuyimukiramu. Bwe tutayimukiremu Museveni ayinza okuba nga eggwanga lyaffe alimuziika. Kuba Museveni yakozesa basajja be ne babba eggwanga, ffenna ne tuddayo ne tusirika ne twebaka. Kane munnange basajja ba Museveni baali mu kubba eggwanga balimalawo bumanyi, balimalawo bumazi. Banange baganda baffe mikwano gyaffe tuyimukiremu, tugambe nedda ennafu ez'ennafu, tulwanise omusajja ono n'abantu be. Buli we tuneebaka abaana baffe bagenda okusigala nga babonaabona, abaabwe nga bali bulungi. Bayita mu kikampuni ne bayita mu kikampuni n'olowooza nti ne munnange muntu, kumbe baba bebbo. Bano bo tebalina kintu kirungi ke bajjirako okuggyako bajja kwonoona, bajja kusaanyaawo, bajja kutulugunya, bajja kumalawo. Kale baganda baffe tetwandibawadde chance ndala yonna kukkiriza bino ebikolwa eby'okutubba ffe nga tuli awo tusirise nga batasobola kuyimuka ne tweyogerako. Bannayuganda tuzuukuke, bannayuganda twebeereremu, bannayuganda tugambe nedda ekimala kimala. Akaseera kano Museveni yanditwabulidde kubanga buli mwaka ogweyongerako, buli ssaawa eyitawo, buli lunaku oluyitawo, buli wiiki eyitawo, buli dakiika kwegamba nga buli ky'omanyi ekiyinza okuba nga kiyitako nga kitwala obudde. Museveni eggwanga lyaffe alyongeradde eziika. Bwe kiba kinnya asindikako katono, tunaatera okugwayo oba tunaatera otutuuka wali amazzi, tugweyo amazzi gatutwale tubulire ddala abo abanaasobola okwerwanako ennyo be banaasobola okusomoka ekyombo kya Museveni. Naye ffe abanaasigala nga tutudde banange tuyinza obutasomoka. Abaana baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe bo banaabeera batya singa munnange tetuyimukiddeemu wamu. Buli kimu Museveni akissesse. Uganda kizibu kati omuntu okuba ng'atandika n'ogaggawala kubanga nga tofulumyeko bweru kizibu nnyo kubanga munnange omusajja wanasseewo aleeta bikampuni ne birimbalimba bannansi ne babiwa attention ne babiteekako amaanyi n'obudde okwakkananga bannansi tosigadde nga tubbiddwa ng'ate ne wookulopa tetuliiyo kubanga munnange bano bantu baabwe, bano bakozi baabwe, bano bakolera bo era bano bagira ku mission zaabwe. Kale Munnayuganda kiri gye tuli ffenna okuyimukira wamu ne tugamba nedda tukooye ebikolwa bino eby'ekitugumbuzi, ebikolwa bino eby'okuziika eggwanga lyaffe ne tuyimuka ne tulwana ne tutaba oba tusobola okubaako kye tutaasa ku lw'eggwanga lyaffe okusigala nga litambula.